mwajaja oba mulimu mafia tuganjagala kwatwe. Muno mwajaja oba mulimu mafia tuganjagala kwatwe. Muno mwajaja nge oba mulimu mafia tuganjagala veyo. Muno mwajaja oba mulimu mafia tuganjagala kwatwe. Kona mungalo nkubulire zongeno oba waliwo mafia tuganjagala veyo. Muno mwajaja oba mulimu mafia tuganjagala kwatwe. Kona kungoma nkutendere zongeno oba waliwo mafia tuganjagala veyo. Muno mwajaja oba mulimu mafia tuganjagala kwatwe. Muno mwajaja nge oba mulimu mafia tuganjagala veyo. Muno mwajaja oba mulimu mafia tuganjagala kwatwe. Bati bukenya yayomba kusongeno no waliwo mafia naye njagala kwatwe. Muno mwajaja oba mulimu mafia tuganjagala kwatwe. Aida nankaba yayomba kusongeyo muno waliwo mafia tukanayo. Muno mwajaja oba mulimu mafia tuganjagala kwatwe. Omugenzi kawensi yayomba kusongeno muno waliwo mafia naye njagala kwatwe. Muno mwajaja oba mulimu mafia tuganjagala kwatwe. Omugenzi kirumira yayomba kusongeyo muno waliwo mafia naye njagala kwatwe. Muno mwajaja oba mulimu mafia tuganjagala kwatwe. Bati bukenya yayogera ensongawo muno waliwo mafia naye njagala veyo. Muno mwajaja oba mulimu mafia tuganjagala kwatwe. Sipika kadamba yayomba kusongeno muno waliwo mafia naye njagala kwatwe. Muno mwajaja oba mulimu mafia tuganjagala veyo. Omukyala Anite yayomba kusongeno muno waliwo mafia naye njagala kwatwe. Muno mwajaja oba mulimu mafia tuganjagala kwatwe. Yuzise kikubo yayogera ensongeno muno waliwo mafia naye njagala kwatwe. Muno mwajaja oba mulimu mafia tuganjagala kwatwe. Abantu batibwanga bogera ensongeno muno waliwo mafia naye njagala kwatwe. Muno mwajaja oba mulimu mafia tuganjagala kwatwe. Kwapande muhozi tuyambe kunsongeno musi mulimu mafia naye njagala veyo. Muno mwajaja oba mulimu mafia tuganjagala kwatwe. Abantu bawera bogera ensongeno muno waliwo mafia naye njagala kwatwe. Muno mwajaja oba mulimu mafia tuganjagala veyo. Bwana Kayihura yayogera ensongeno muno waliwo mafia naye njagala kwatwe. Muno mwajaja oba mulimu mafia tuganjagala kwatwe. Nasolo mula batulidde ku nsongeno muno waliwo mafia naye njagala veyo. Muno mwajaja oba mulimu mafia tuganjagala veyo. Bwana Mulangira kweyongera embuto eyo anti waliwo mafia naye njagala veyo. Muno mwajaja oba mulimu mafia tuganjagala kwatwe. Ami mutapizi gwe yangu otuukeno anti waliwo mafia naye njagala kwatwe. Muno mwajaja oba mulimu mafia tuganjagala veyo. Bwana Maliseri gwe yange n'obugalo obwo oba waliwo mafia naye njagala kwatwe. Muno mwajaja oba mulimu mafia tuganjagala veyo. Njagala veyo. Njagala kwatwe. Njagala kwatwe. Amanya gange nzemba bali malisari bogereza aliwansi machibatinze mwana nze kava yeyo nga ndi ku radio ekyalo kyonna nkitumidde kubanga kinnenyumiriza. Bamanyi ebirala byokola eno bandikunonye ne bakutwala. Nzanya mu bizonto nzanyira mbakayimbira Dramactors n'ebirala kakati njogera ne ku mikolo kyekirala kyoyagala bamanyi biweddeyo. That is my profile so far. What are you saying? What do you want to talk? Anti-open profile. That is it. Every person has the behind. Mtu aine ekintu ekimuli mu mugongo kye tutalaba. Njo nawe woyogera ebyo nange njogera ebyange. Nzogere ki?
Enzo njogereko ki? Toyina tubireke kale. Kale tubireka kubanga naawe obeera oli ku safe side. Njagala vumirira nozza kuvumirira olwaleero ebivugezo bigenda fuluma. Headmaster mwategesedde na ku masomero okutandika okuwoza twatuza namba 5 abiri bayitidde mu first grade abiri mu abatano bayitidde mu second grade tetulinaawo yagwa tetulinaawo ayitidde mu third grade byatutama bannamawulire mwatutamya ebintu ebyo mwatutama nedwala bakole ki bagala bakikole bati kya bulijjo okuyita kya bulijjo n'okugwa kya bulijjo. Don't expose, please. Don't show us. We are tired. naye nedda abamu temwagaliza bwagaliza mulira bubi nedda ssebo abantu basayininga abo bowulira bawoza twatuza namba 5 yalina abaana nkaaga 15 n'abatunda somera ddala kati yewana twatuza namba 5 babiri bayitidde mu first grade abiri mu abatano nze neewuunya leero ebimuzo binagera okufuluma nga abawanisa obubuza abaana nga we bali bavuddewa tuli muwolidde bavuddewa muli mu kubasomba naye ndabaanono wange ati owooza okulasomera bamutuliza mugali agakola obubi yomu ku batundwa ate abatundibwa bone boogerwako kyokka ate gwe batunze bwafunirayo first grade bagibalire eno yesebo bagyebalako efulumira eri n'essomero lino ligyebalako nti omuyizi yali waffe gwe batunze kizibu okugifunirayo oluusi nno munaye bagenda ne bakola buluganda wange gwe batunda abambuguyu nnyo era aba omwana we yatundibwa ekigambo mbuguyu kinene ku baana b'abaandi omwana gwe batunda abambuguyu nnyo ate ekigambo mbuguyu kitegeeza ki in short form mbuguyu kyekintu ekitayidde yawo bambi kitategerekeka omutabizi bulusi kabira baba ntwanirize munatwani kusinda munapamanya ze Bruce mta business point naye nga mwasize mutya tuli bulungi akajaketi nkaguze kalungi is the real original is the other one fake oyo original oyo mumanyi kwatako mube manyi wana ababera mu original oyo kwali even me I have original naye atojiri mwanti nze njambadde ffe tuva kuyimba tutuuya nyidde obujaketi tuziggyemu ate gwe sayizi yo tetuuya ni mufue sayizi y'amasamu gaba matono ntabire leero polisi mu ligi ya Uganda maffe eriyo game y'amaanyi club ya sports club Villa esamba Vipers mu ligi ya Uganda Premier League bannange Villa Jemba ku bibuga fixtures bile esembye za round munaffe eyokubiri nga tefunye mu golo n'emu Sikimani mu Sudan munnange ensabira munnange Villa yange ewangula omupiira ate tuyinza okuwangula namukuwani Vipers wulira amaanyi weteeka wapi ogwondo gwa ssaawa 10 ekitende yesebo St Mary's Stadium mu ligi ya Uganda lenga eriyo game y'essaawa 7 nafateeza emisana Police FC esamba Kyetume Erugogo olukusaawa 10 n'ekitundu program Brazza club ya KCC ebenga esamba club ya Tolo United nenga n'enkya Busoga esamba club ya Mbalala City ate ng'enkya Marunzi esamba club ya Bulu ULA enkya esamba ne Bright Stars yo Express enkya ekyaza club ya Proline Express yakava ku mukaaga ba jega Proline eno yakava okuwangula Marunzi niye yasayininze Brian Omonyi Brian Omonyi yagenze mu Proline chokange badde esangidwe ina Diego Amisikiza so Diego Amisikiza nga wali ne Brian Omonyi nga wali Express mwesibe bbiri nenga mbagamba bana fentino eriyo muna Ferrari yakawunyemu eriwe Fesino sito ya mukono eriye mpakeza digi neza wama Fesino wama walio Januari nga 26 kawunye mulwale timu chichi batali ababinyawo batali babu 26 tugenda Fesino City tugenda tulabe abaana bagambuza abaana bavuga ebintu ate ne waliwo ekyewunyisa Mike Mugula nayajja 26 boxing Mugula yaguze ekyuma mukulagana captain yakavudde mu nnyonyi ze mmotoka za mpaka accident y'obukulu nga sino wawogoka bunu kujja kubeera tiimu gwate 26 ku liberation mbadde mayina 26 boxing day kibadde kintabuddemu kyalimu emmere yawe yaddese omugoda livansi omulungi
nkoko naita abaana be nabagamba ninjagala mwenna mutule wano munyinyonyole lwaki lunaku kati wengenda mu faamu nzijamu nkoko amajiko nako nanga gaddameji abanona ne begana naffe tetukimanyiko nendoze enkoko zibiika amagi nga galiko obutuli akaana akatone kagamba nti nze abo be bantumangako ne tugalye Airtel, the smartphone network. Ntabire wadde yopozi geni ya Copa Italia mu kisaawe ekya stadio Ennio Tadini nga nyinimu Pama akubwa egoozi 2-0 pozi club eno Pama agikubidde waayo ng'ekubwa AS Roma 2-0 naye Pama egize yatandika bulungi agenda kumpira agenda gwaddeko gwazeeko leero eri abasamba sana zigenda kubeera nya kitunu pozi mu Germany club ya Schalke 04 ekyaza club ya Borussia Mönchengladbach mu kisaawe ekya Veutins Arena kati Schalke 04 bafuna kocha omupya David Wagner bw'ajja atunda Bril Ronald Embolo agenda mu Borussia Mönchengladbach kati akomyewo ate okufeesinga bakamaabe ani azze Bril yamutunda David Wagner ali eno yakomyewo okumukyalira ku Veutins Arena azene dribble nkozi kuma wamagakole byamanya chobola try to go World Cup 98 mwalimu amanya amazibu kati Bril mugama afa tuli ku lutalo lwa gufaba Amber Heart tuli ku lutalo lw'okulwanyisa TB wakubye mu rocket eyo mukulu gwe ngenda kukebeza bampeyo bukadana ngenda kukebeza atokebeza kwegamba atuyino ndawusi siri bulungi bampeyo bukadana yako nedda isinga fera ka team no bampe step esoka bwanga nafuna buyambi ndawusagira kuweza akakebe otekemu nedda sebu bagende bakebere aze nekebedde mu ngube nekusule tulabe oboli etya eyo bijanja bwabwereri naye nedda okubi akantu ngamba banna ashiriyanga yekalakasa mu training ya jumla fa forcing a move yebe wave mu club ya Manu Pesa genda mu Serie A mu club ya Inter Milan bamugula milioni ya pound emu n'ekitundu yavude mu training eggulo n'agenda mu gym nga teri amu kimugambe n'abeereyo nekweka mu gym neyegalirayo agamba kimu njagala genda mu Inter Milan ataliyo konta njagala naye gundi eno tebadde winde eno tenabaera active bulungi n'abajja kujja ninge balake ndakate entono balake nakundo naye tekyamuse naye noze kimu kyava ku bazannyo okubeera balinnya ebbeeyi buli alina omusambi abasinga tebamuta ate nekirala abamu abalina abazanyi abalina abasambi ate bali ku mabanja technical report sinungi bali ku mabanja Bruno Fernandes wa Sporting Lisbon yekiriwo kiribwe kiti mpana ya bagina musasula mbanga miaka 7 betano oya musasula miaka 5 butano obedde olumba munywanyi wange bambi bawayo ko obukadde 2 omanyi ambasada waffe era ndikumbi kugendayo ambasada waffe tulina ikaiko omubwatu wemubendi yomukulu ogamba oluma mubendi gwomugambe maki kuteekera okisangayo abantu bange abemubendi baagala nnyo mwebale kunjagala bamuwuliriramu asabagamba nti ndawusa ajja njagala kino na kino wali lwakuba lwotekinatulamuga esinga obulungi naye ngerimu ebiku ate wamugamba ate kati ebikuya be baba babireeta mubanyiniyo mwe bakasitoma ate ebikuze nabiwendula mwakolayo emirimu nga temuŋŋambye layisensi ezasooka size nazigaba oyo yanonayo abaana be ewo emani wamme ekoze etya pasita kakati pasita mbuuza katogenda tolumba Amerika mbuuza wamma mukulu efere tusobola muguza kirabu yamutuguzange wabulayo mu gumu netumuguza balance ate sente zijakuba tezitawera tezitenkanakana zimubanjibwa twolwa twamugulamu kadde nsanvu tujja mubaguza 5 tujje kabiri bwe twabawa batwale leero okubawa obukadde 5 eyinza okubawa 2 mukama ntabire eriyo omunafu mu Tanzania akadde konna yandije mu lijjo Bungereza bamuyise Ali Mbwana Samata ye muduumizi wa timu ya Tanzania mpozi y'eggwanga naye nga klabu emwetaaga ye klabu ya Aston Villa yani Ali Mbwana Samata Ali owavu Mbwa Samata kati ono sola ddi mutuma butuumi Ali Mbwana
Samata ali kale fe tusobola kutimuno mono temubiru ali mbwa Samata ali gomulumba nga wange nnyo yaguma alafa ku social media si wafu abenga akayivu agitukirako nnyo mangu nga tuli timu sula Jamusi Richi yafunye mafedagano empya mu Chelsea ya myaka 5 atenga club ya Man U transfer pass jabagala okola ya Bruno Fernandes okubera nga jia ezemu ko buzibuzibu Sporting Lisbon yegamba bagala pound obukadde amakumi 55 mu cash mani yegamba toba wakana mu strikers ali yawo asoka yabagana oli ali Brotherland Landi agendi mwana mpenyi yagenda mu Dortmund Makasura Rashford bagamba nti no mpoza kubera nga asamira ku mpiso mpira gwa Sunday yafuna obuvune juice mu goal of mu FA Cup nene bagamba nti no munamba ira paka bagala ya abagisamba sote mu nyanga asamye ku Sunday nenga asambide ku mpiso coach Carancelotti ne club y'empya eya Everton bagala mpozi midfielder oba club ya Inter Milan go bayise Matias Vecino Matias Vecino no ename mpozi ya Samba mubagala okusa omudeni makubayise Erikson na club ya Spurs bagala benga atundibwa bafune mpozi oli wa club ya Spurs nga already number ye jana kwa mpozi ngatena muntu amuvuganya so Vecino tumekanyanga ze mu club emanyiddwanga eya Everton kale fixtures za weekend abagula wenche basawa zigenda kubeera mwenda kitundu Watford ngesamba Tottenham Hotspur ku saa 12 nja club ya Arsenal ekyaza Sheffield United Manchester ngesamba club ya Crystal Palace Norwich ngesamba club ya Bournemouth Wolves ngechalo sama Southampton President West Ham ngekyaza club eri ya Everton then ku saa 2 kitundu echa Newcastle itakuba ekyaza Chelsea saa 2 kitundu echa mpira Sunday saa 11 ya game ya Burnley ngesamba Leicester City saa 11 ku Sunday saa 1 kitundu eriyo team ya Liverpool ngekyaza Manchester United Liverpool ekyaza Manchester amanyi gaga bakendi dawo kuba naye tonyumiza ebyo tondetira ani akyaza zengendo mujjako ebyo aliko simanyi nawe so owulidde okufa tukyala wakampola tonyumya nakimya eriyo omusambi yasamba game yesooka professional game nga mukulembezi wa Uganda awamba mu 1986 omusambi ono mu Japan omwezi ogujja nga 26 aweze emyaka egy'obukulu 53 ali mu Japan mu club ya Yokohama FC mu asambira omupiira bamukazaako erinnya Patrick King Kazu King Kazu ono yakazi Yushi Miura yafunye endagaano empya okubanga asambira club ya Yokohama FC wa myaka 53 yagenda e Japan aze kubeera nga nyuko mpira nengi muna asigadde asamba bwatyo ye King Kazu Yushi Miura mukulembeze akyaliko ne Kazu akyasamba tebagenda sikina majanjalo yali musibenga ali mukomera nenga tatolede oliseera bera yetawulatawula ne bamubuuza nti owange gwe kyeki kumazeeko emirembe ko ye ndinze gwolaba wano omusajja tunakuzibwa nga ndi munafu nnyo kyokka bangambye imamu we kayunga bamuleeta muno eryo lyessawo ly'ebyemizannyo